twakulako Sunday wedde ng'oli omusumba Bugembe era mu nsonga z'abavayo n'oyogera bagamba nti bayagala akusabire ove ku njaayi ddala muli mu mutima owulira kikyowulira walinnya katoti akako omusumba ki ekyakugira muntu era ddala enjaga wagivaako bw'oyagala ogivaako. Nasooka we natuuka ewa Pasita Bugembe kati anti bino byembeera eno nga nywa enjaga nze nali simenti abantu babeerayo ng'abantu batumanyi ng'amannya gadduka ne gatusookayo. Nasooka nendaba mwana abayaaye batunonanga bakungu ne batutwala abantu nga bajjudde kyaki ne batutuuza eri mu VIP. Pasita Bugembe olwakwata akazindalo baŋŋambye omukonje atasera ali wano. Bradi nasooka mpitayo nanga ne King Sheeba baŋŋambye waali ne tulyoka twambuka ali ku kituuti nga amafuta gonna gatuyiikako buyiisi. Just enjaga njagala ngiveeko era kati mbadde ntutte ennaku nga sinywamu ne kati ekiro ekyakeesa jjo nasuza omwo nga mpulira nga agenda okufa obulamu nga bugenda ne ŋŋamba just kanywemu kati ne kubeera ne Yesu ayagala balamu nenga ku mwana ono King Sheeba gwolayitanga gw'okuteeka ebiseera ebisinga abayimbi b'e Uganda bangi bakwata ku bayimbi abalala baba balina ebyabwe bye beenoonyeza. Gwe tolina bye weenoonyeza ku mwana ono oba tolina bye weenoonyeza ekigendererwa kyo kiri ki? Newe mba mbinoonya naawe ng'onoonya kubanga Sheeba nze n'okusooka omumufu naye sitole yali mpanvu ono yajja dda n'agikola mugende munoonyeeyo sitole Sheeba musanga ntya naye namulaba dda ku kkubo okwo nga mugwi wa ddalu naye ng'alina olubuto ne wayita ebbanga dda eriwerako ne musanga talina lubuto ne mubuzo waaye olubuto ate kiki olubuto nali nzaala omwana n'afa biwanvu nnyo ebyoyo King Sheeba then oluvannyuma mutunula ne mulaba nga bw'atandika okuyimba owulira ng'eddoboozi mweriri jasi kiva gy'oli okozesezza oti olabe ng'ayimba esobola okwatagana n'embeera eriwo ne tubeeraawo nga tukwasaganyaako mpola kuba kati natuuka natuuka n'abalala abajja omuyambako abo abasennoga initiative abaamutwala ne bamukebera omubiri ne basanga nga yalwala bambi ebirwadde biyitirivu ne bamutandisa eddagala kati otuukakadde n'onoonya new'omuleka nga tolabawo so kwe kusalawo mbe naye bwe ntyo mu mbeera eyo nga mukwasizaako nange sirina kye nnina ne mpulira like essanyu okulaba omuntu eyali ku kkubo nga yagwa eddalu nga kati abeerako mu bantu. Sheeba we yabeeranga wali nga ne wagenda mu ttooyi eyo n'agikyamamu abaawo nga bagizira okitegeera naye kati essaawa eno Sheeba atuula n'abantu abategeera buli omu amwaniriza nga mukungu kati ekyo nakyo eba Credinson eyo kiriza ngende naawe Uganda awalina ekkubo erigenda mu ggulu ensenene zigwa nga nsiike taata wange ye Muzeeyi Kyagulanyi yagaba vize zigenda mu ggulu enswa zibuuka tekuli byoya eno kulya buli teri kutegana nkusaba jangu eno omukwano gulete no mimi nawe wetu kundane oyo King Sheeba yayimba kakaloboozi akagonde mukunja awe nyini omwaka guno totudde guno omwaka oguwedde nabonaabona nnyo guno omwaka nensaba Katonda ateekemu riziki byonna tukube endongo ebakke mu maviivi akayimba twakakoze kakamala wiiki emu nakakoze ne King Sheeba bakayita nkusaba naye webale nnyo jjajja Godfrey nkalabanga ebyaddala kabayitamu tutandika olya naffe ku ssente booking ziri ensajja va mu bino mukunja ayitirawo ko nkuweeyo ekyasatu kati njagala biri ebyalaali walusuubiza mwaka guno mbaleetera music wa mukwano ebyaddala nga watugamba wokitandise kyovula abangambye nkolemu rebranding ekyo oli kyayogedde okukyusamu like kuba abangambye bano abantu abali so gundi electric abali abekiti ekyawaggulu aba executive fleet corporate yabo baagala nnyo ebintu nga oli muyonjo nnyo kuba alinze mbadde nga nayo manyi sambala ngoye naye kati bange ntandika okwambala engoye ne banga nkola obunyama ng'obwaba bitusi nanga nkole 6 parking kuno kwonna kwegambeere nga mbakubira endongo nga batunula ku muvubuka yaka tulanga n'obuviiri fiiti bangambye akaviiri mbukanyumidde ne kayitirira bannange oyogedde ku kya rebranding promoter abavayo ne bafulumya lisiti ya ssente zebasobola okusasula abayimbi gwe nga gwe oba wakwepimira ssente ezagamba nti osasula ssente nga mmeka promoter abavuyo essaawa eno nzitowamu
right now nzito wamu akakadde ako okampa nenjija ne tukalya lwakuba nti ate kati ffe ekyaffe twagala kizimba nti tukuba ne King Sheeba nti otunulamu omulekawa kuba naye talinaayo kiddako nnyo kyolaba wabula kumubeerako bambi n'omubeererawo kuba naye munauganda ngaffe kituyambeko nabali abakyaliyo wansi ku street abakubwa ate asabula ebyalaali so ffe right now akakadde tukalya nenjija nenkuyisaamu nkola yini naye kati abasajja oyo yakola eyo lisiti teyagikola mu mutima mulungi yagikola mu mutima ogw'okunafuya kuba ddala yesu eri abatalina nnyimba naye oti oteekako otya big eye emitwalo 25 nawulira ennaku buladi bagamba big eye talina music ensonga lwaki bamuteekako price tag teyandimutaddeko afadhaali gwe omanye teeka ku emitwalo 25 emitwalo 25 giri akatogo ku Serena kati obanga agamba nti big eye kati ayimbira katogo buladi kyanumamu okolwa kuba babayaaye baba nerungi kuba kakati olaba abayimbi newobavuluga era togenda genda otegeke ba Beyonce togenda genda otegeke ba Rihanna era at the ending softly solo okomawo ng'otegeka bano ababo so bapromota muzeemu bano abafa amaanyi oyo omubi yeewuwo wozaala ogwana ogulema ogwana ogusiru gwe gugwo owa neiba ne waba mulungi atya taliba wuwo awo wenyini nsonga ya music muyimbi munnamwe gwe bayise Moze Radio kati kwe twogera nti mugenzi yakaweza emyaka 6 kukyanga va mu bulamu bw'ensi alina emyaka 3 kati awezeze emyaka 38 nga avude mu nga awezeza emyaka 38 gyawezeza ensi eno omusajja yali teyeerya ntama nga wabakedde n'agamba nti nno kino yekikyamu kiba kikyamu va ku bano betulina leero abakozi abamalya g'ensimbi akeera ku makya n'agamba kiri kikyamu bwe butuuka mu ssaawa 8 wabawa munyigamu akasimu n'amugamba Brad waliwo omugaati eyagambye ku makya nti kiri kikyamu ogenda omusanga ate agamba nedda nga byayogedde ku makya byakyuse dda kati twalina rediyo nga we bukya n'agamba nti okoze ensobi ebansobi era wagamba mirembe n'ogaana okuwulira ng'akukuba muline eggwanga we lituuse be bantu betwetaaga omuntu aliyimirira ku nsonga n'ayogera ensonga semasonga nti ngambye gundi oli mubbi oli kutubba kubanga ekizibu ky'endongo ya wano gwayimba tofunamu akola ennyo gwasula enjala gwanywa obuugi obwereere abatakola nnyo abaana baabwe banywa obuugi omuli amata omuyimbi otoba nnyo n'ogenda ku siteegi n'oyimba abantu ne bawanika emikono wanika wuuba ne bawuuba bwe mufuluma mu kivulu gwawuubizza abantu emikono olinnya kabooda ababadde bawuuba emikono balinnya mmotoka ate ezaabwe gwe tolaba nti waliwo ekyesulise bwe kiti kati taggali esinga okuba ennene nti bannakigwanyizi bangi bowulira abaleetaleeta obubondobondo simeereyo tuleese wumasako simeereyo ne tuleeta simeeyo UPRS simeereyo ne tuleeta diso simeereyo ne tuleeta iso simeereyo tuleese gia simeeyo kwega ebintu bingi birumya n'omutwe naye nga baba babireeta ekisinga okunyiiza babireeta babirinfladinze nga babisengese mu ngeri eraga nti bigenda kuyamba muyimbi naye ng'ate emabega waayo ejjudde omulugube ne serefu oyogera ku nsonga ya UPRS saakulabayo ego omuyimbi gwe saalabayo ate nga manyi nti ku nsonga ya music ekigambo ekigwa mu entertainment obufiirawo kyekimu ne radio Moze gwe tujjukira nti UPRS yali takkiriziganya naye okusinzira n'abakulembeze abalingako sisobola kujja mu bintu by'ababbi naye UPRS nagireka yeekola ebyayo kubanga tennasukka weerina kkoma lwaki ebyabafina mugerwa najja n'ebikonde n'embibakuba nti bo bajja n'eno olaba nina wali wansi w'entundire akamaali kange oyo fina mugerwa abo basindi simanyi woma bikoze bitya obansoni bali luno mu bukooti baleeta sebo emigugu gya kamera miyitirivu ne balikodinga batujjako emitwalo nkaaga mbo batuwola kakadde naye nga sente bazijja Microfinance Center nga sente za kuyamba abayimbi nga za kutuwa bwizi yamba abayimbi mu lockdown bo batugamba sokoleteyo enkaaga tulyoke tukuwa akakadde ne tuziwaayo olw'okuba bambi tunoonya ekiddako Brad okitegeera abayaye we twabawa akakadde zonna baalyandye zonna baatwala ntwale wowaayo enkaaga lyo n'obaddiza akakadde zonna nakati baazirya bazirina yekyaba nnumbisa n'embakuba kati aba UPRS
obwo obubbi bwabwe biki ebyo binankani tebannajjako eno mu ghetto bakomye eri waggulu omanyize mmanyi by the way mbeera eno lwakuba nti enjaga gya sentawanya nembeerawo nembala neŋŋamba kati ono akoze atya woba tonna nnumba personally sikulumba kati UPRS ensobi gyejja okukola kwe kubuuka eva eyo nze nyanyo ne woba obbye biliyoni zo 100 nze sirina tabbo kubanga ne woba tozibbye nze sirina bwongo bugenda kugenda nkole ki nzibbe kati gwe lya sente zo naye obuzibu mala okulya ezo eri atojje neno tandika tuyiikiriza kati aba UPRS ekyanyiizizza babagambye obbawa ssente oluvannyuma w'ewiikisi ebbiri mwena kyenkanyi upcoming eyayimba edda n'aliko saawa zino obukadde 247 mugenda zigabanira wamu oba buli omu atwala mitwalo 55 oba 2 azirunga azoliridde stadi ekirungi sisobola bigendamu naawe ate lwaki UPRS akulaga nti akuŋŋaanya ssente z'omuyimbi alya gunene nnyo n'okusinga nnyini kuyimba bali naawe bonna bakozi ba ssente abo abasajja baveeko kati wawulidde statement oyo Sima yagamba mbu ye pulezidenti w'abayimbi Sindi gye yakoze mbu tuyimbe emyaka 3 mbu abayimbi mwe bapkamingi olina oyimba emyaka 3 ate n'oyimba nnyo olyoka ofune ku zino ssente nange nenkubuuza ne rediyo eyayimba ennyimba ne ziva ne Uganda ne zigenda n'emitala w'amayanja mu nsi z'abazungu nakati yaffe ennyimba zikyavuga famire ye eri wali beeryantama bakomba mimwe nabo tonnabawaayo yadde ko bawadde ate oŋŋamba nnyimba ennyo nga ne byennyimba nnyiza obutatuuka yadde mu kwota ya rediyo abantu abo jasi bwe batulabako amatu amawanvu tubafaananiramu embuzi naye tetuli mbuzi tubeera tutegeera kati UPRS nga tonalowooza ku waffe soko abayimbi ababaddewo endongo eruddewo abayimbi bangi adde bayimba abo Bakenzo bayimbye Kamiri bayimbye Bakengesa abayimbye ne wotannimbalimba kumpisa mwoyo technology wammwe omanyi baba basajja abo beetwala okuba mbu we baasomayo ku bitabo mbusime ne bafuna ziddiguli ne bafuna zidiploma ne batuula ku kompyuta bo bamanyi obwongo bwabwe basobola okutegerera eno ensi yonna so ekitali kituufu yes ffe tetwasoma nnyo naye ate tulina buli obwongo obuzaale obuli nakyo obuviira ddala ku kikoola obuviira ddala ku muti gw'enjaga oguli nakyo ng'ogikudde wali n'ogaayako seeri gye bamaze oteeka abazungu gye bagasegaseemu nosensi fe osika wali ekikoola kyo fiiti n'okigaaya fiiti obwongo bwonna ne bwegogola kati yadde tewasoma osobola okukola reasonating nga y'abantu ya kintu kikulu so UPRS agomali agansi musooke muwe bali we munaabawo abo abayimba ne babeera satisfied ekyo kyoyogedde ffe naffe tujja bakushowa nti naffe mujja kutuwa badde bagamba babatwalirawamu ona awamu nti naye ezo ssente okuluno tekinologi wenaaba eteredde nti bajja bawa kusinziira buli muyimbi ku ssente ze bakuŋŋaanyiza mu bitundu ebyenjawulo naye fonna zino eziriwo 247 mugabanira kyenkanyi tunuza amaaso abiri wooli nange wendi ojja komawa neero nsanga eno mu njaga yange ojja kutegeera nti nze tewali waawasobola wa munne ssente abagaba ssente be baziwadde ziwa bannaabwe bazaagala nnyo nosinga bali be balina ozziwa ebyo byonna oyo sayansi mulabye obwo bubaddi balina kye babikka nkugambe kye babikka nemwe mubeeramu ebyo ebintu mugamba temunywa njaga naye nange anywa ntegeera obba singa oluusi ntuuka n'endowooza oba gye nywa mmwe mutamiira kye bali okubikka twagenda mu kalulu King Saha naali obwa pulezidenti omukunji atasira naali obwa general secretary balaba office tuzitwala ne bayingizaamu minisita n'emmundu n'ebimotoka bya poliisi kati ne batugamba mbuno tugenda kuddamu okulonda mu kabanga katini nnyo kati balaba ebbanga liyitawo tebalina kibuzaabuza gwe guni tompogganyiza nnyo blood naawe ndi nkwogera luzungu ku interview gwewoganya nzigi blood okitegeera kyengezako kugamba kati bagezaako bikka kiri balage nti balina bye bakola oyamba abayimbi mu kifo ky'otegeka okulonda kwe baasuubiza ensi ekituufu kiri nti obudde bw'olonda twalondebwa ne tuwangula kati bano batuula mu ntebe nga beenyizeeyo lwa mpaka kati ensi bagamba muve mu ofiisi mwagamba okulonda simanyi ssente teziriwo tezirabikanga kati ezo zavuddewa ze bagamba owaaba
baddemu okulonda bave mu ofiisi kuba ofiisi ze batuddemu si zaabwe. Simple as that. Bali kubikka kiri babuzaabuza mmwe mbu baleese UPRS. Na nonsense fulu oyo Fina Mugerwa n'oyo Sindi be bamulimu. UPRS gwenga gwe mukundi atasera kikyogimanye ku mulimu gwa UPRS ki? Mbu kusoloza ssente z'abayimbi mbu ku ndongo yaabwe tugeze ennyimba waliwo ennyimba z'abayimbi nti waliwo baasi tugeze baasi ezikwata oyima loodi ezikwata wamuba music w'abayimbi amabaala everywhere wabayo music w'abayimbi ludda wakati bo mbu omulimu ogwabwe kugenda nga basoloozeeyo ezo ssente ezo balina kacyaji ke bateekako nti gwe baasi bweti ozanyanga music bwati tugenda kucyaginga nkaka sente bwe kati olova byonna nga biwedde ne bagana sente ezo bazireeta annually ng'omwaka guweddeko bakwate sente ezo bazigabire nti music wona avuze kyenkana ki bakuwuddizaakako naye abazisolooza enjala ebaluma nnyo singa be basolooleza.